There is no doubt. No, I heard Ochegere was part of my your group, and there were many other groups. But Bachibarama, that team, a year after. Because now you win a Charles trying a referendum be. Oh, Inoku no team. Then me, I was in the first one, not yes. the second one. Because Ochegere is part of the initial one. Yes, this is the Dove. Yes, the The Dove. Dove was my idea. The Ochegere group was when Museveni wanted the referendum to reject. Yes. By historians, yes. Yes. The second one. There is a referendum to the The second one. The second referendum. Nga Museveni ayagala okwejjako. Era yali ayagalayo vyeko. Mukwano gwange Shabani Bantariza. I don't remember and who else. Nga bali eri mu group egamba nti fe twagala kusigala mu movement eyawamu. Nga President Yoweri Museveni yomukuba front runners abagamba twejjeko tugende. Yes, I was in the first one. Oh, okay. Second part. Second part 2. Otoranto badonzi say we are. Background enkulu nnyo okutegeera ebiri wakati. Nti bw'obanga ogenze okola business n'omuntu w'ekikanga ekyo omanya nti waliwo ensonga zolina okwetegekera. Kati ebiriwo kaakati tebikwewuunyisa nnyo bw'oba nga otegedde background nti omuntu wakika ki gw'okolagana naye yajja waatya. Bajjajjange bwe wajjanga okuwayira ewaffe Yes. nga babuuza nti mwana waani bano nga balowooza tusosola naye mwana waani description yakyo yali ngagga nga bamanya ewaabwe baseze nti ewaabwe nti bakola batya kati nga bwe bagenda okumala okwansalinga mwana waani nga basalawo eyo ffe tetugabaayo mwana eyo tetuwasaayo nti oyo nti mwana wange nti oyo omukyala yamuleetera ku mugugu newankubadde baamuwa erinnya kati eyo question ya mwana waani gwe gyoba nti abaadiiringa ne Kibalama tebaabuuza nti mwana waani tokozesezza bajjajjaabo bajjajja bannoofu baliwo kakati mukibazo tetuyinza okwebuuza nti byonna byonna bino bigenda mu maaso olowooza kigendererwa ki kwe nkugambye era kiki ekisobola olina event next week nze and kyendowooza subsequent nti ensonga ennyo enkulu eri nti opponent wo muteeke mudisabe okay kakati ebintu ne bizze nga ne registration etuuse kakati ekibiina bakitaddeko question mark weekiri tekiriiwo kati wemanga njaga kwesimbawo nga MP nga question mark eno ekyali oba njaga kubeera kansala njagala kubeera chairman wa district kiki ekiri safe kugenda kwewandiisa as NAP oba kugenda kwewandiisa nga independent. Kakati obuzibu obuliwo nti uganti nabudde namutala namboze Betty MP nti temutya tugende twewandiise nga NAP naye oli naye mpugaga nti amafumu gafunye okuva ensonga ezo zazze mayitirivu kubanga eri abantu baga nti owa kirikitya gunaaba gutya kati baga nti owayi nyinza okwewandiisa and John this is not new bannayuganda kye balina okujjukira nti aba Forum for Democratic Change bwe baagezaako okuwandiisa ekibiina omulundi ogwasooka omulundi ogwo Electoral Commission yeesanga nga teyina ssente eya mukadde wange Kiggundu ne banoonya ssente ne zibabula muntu ne basalaamu ne ono eyali mu East Africa yani
Owandero ne batandika campaign ya kisaazi nti tukuŋŋaanya ebinusu okufacilitatinga electoral commission bw'oba ojjukira electoral commission had sat on their laurels muntu nga organizing secretary or something like that n'akwata ensawo y'ebinusu agitwalire mukulu Kiggundu ne bazirejectinga but they had to get an order of court okukaka electoral commission but even then the state was not scared so much nga balaba mubaliwo oba oli awo tebajja bayuza indeed Besigye bw'akomawo the state engaged number 2 ne bamukwata baza FDC mu mbeera because this is what is happening ne badda mu kisenge ne bagamba no why omusajja bw'atamukkirize kwewandiisa bali ne bagamba nti gundi weetegeke okwambala nti gojja kwewandiisa n'osanga waaba omutwe omugumu nga omugenzi Sam Kaleganjuba eyagamba oba guba gube naye fono ye candidate waffe bwe baba bamugaana okwewandiisa bamugane and actually that is part of the rift in FDC ewangadde obulamu bwa FDC bwonna abadda ku bbali ne bagamba omusajja bw'abaana atugaana gwe weetegetege nebeerayo abavubuka abaga nti bundi oyo yabadde atuliddemu olukwe empala neebaddewo yalubeerera even now oyinayo abavubuka nga yabadde ayagala bwa kansala njakozesa wano ekyokulabirako kyabuganda kyaliwo bwe bawangangusa Muteesa Ssekabaka waliwo omulangira yali yeteekateeka oyakomawo yamugandise gwe n'abazzukulu tebali kwata ku muluma bebusaba mpuliriza gasimba gane bannamawulire kananjagala kutandikira mangu nnyo okunoka gundi John alimanyi tebiri mu byabufuzi byokka naye ne mu propaganda liba balina kyayagala kakando bakubako story ekwata ku Mengo naye yayina ekikye kyayagala naye olw'okuba nabo tebalina bajjajjaabwe kubagamba nti owange gye mujja omuwala bebaani bateekamu buteesi kyekyapa ky'Emmengo bakikoze eki nga tugula mawulire nga tusoma mawulire abaasigala tusoma New Vision twali bagumu nagenda nenjogerera ku TV nti anze New Vision nkyangu era nkyangu soma naye oli yali azannya omuzannyo gwe oli awo kye yali ayagala yali amaze okukikola ki okukituusa era mbadde nsoma wano omutwe gwa New Vision leero kakana byolina eddakiika nnya ojja kuzikozesa n'agamba party members restless naye kigambo restless ntigamba balinga abakola bawankawanka ntunuulira kati embwa yewange ng'olulimi lugiri olaba owa Nuupu kaakati mulabe ng'embwa ekolaki netunula ku bbali Mwanga Kivumbu mulaba Aisha Waali gwe mutwe gwa New Vision Bobi Wine's Nuupu saga depends Gweyita Mwanga Kivumbu akudde isimbula eri nti azannye omuzannyo amanyinewoku n'ekyokukola asanze Kibazo atalina jjajjaawe agenda kumuga nti owange sooka oleke baawa nti kyaggwe ki ewaani kaakati gwe muzannyo gwe tukola ki kubanga mwabangamu ennyumba ze baaganga nti aho nti abo baalya mu Muteesa olukwe kati eyo tetuwasaayo abantu nga bamuwanga kati bano abaakubye eno story tebamanyi maka gaalya mu Muteesa lukwe okiraba naye message esaasaanye mugwa nti bali restless depends enyikidde wansi ebizibu bikoze eki Aisha omulabyewo wano bizze ntabwo tunula wano Aisha omulabawo wamwanga Kivumbu emboozi yonna gye tulaba kati balonze gundi yagenda okukiika kale balwanyemu naye ebyabwe bikola ki bitambula tebakulembeza yentuŋŋamu oluguudo gye balugadde kati oba emmoroto ogwo gonna muzannyo kasita oyingira mu byobufuzi bya Uganda ebitali by'e Bulaaya ebyo ogenda obitegedde
semwogerere wano mu 96 we yali yesimbawo okiwulira omusajja gwe twalya naye ekyeggulo oba omujjukira bulungi nnyo one man's week nga yakulembedde campaign etunuza abantu awalaga nti mumuleeta naye ono yaŋŋamba z'omu ku batali bamanyi bokka bakkiriza okutuula nabo era atuula nabamanyi naye mu batali bamanyi nze yanzikiriza akkiriza okutuula nange bawulama batuula n'abatamanyi ne babasomesa so kiba kirungi eyo ne tuvaayo Besigye bwajja the same game mutekeko emisango simanyi arepinza omuntu uyo ali mu kkomera tasobola kwesimbawo minwayo nga gwe nookola ki otambula kaakati no naye egudde mu gundi yemu court process weeri ne zina affidavit ze boogerako by the way n'ekirayiro ekyo kyekkooti kirina process yakyo kubanga ekisooka bw'ogamba affidavit gwayiro gwe bayita commissioner of oath akuba ebirayiro olina okubeera mu maaso ge nga bino byawandiika n'akakasa nti ddala byebyo wooli kati mwami Kibalama yabaddewo anti nkubuulira yabaddewa kati eyo process naye ejja kubaawo bage nti the matter has been adjourned to next month kakati onojje babalese mu kuyuugayuuga wenere matayirizizo tunaabaawo tetuubeewo newakakandi bamuga nti yongerako naawe tebakyali bwova ku restless obeera ki abantu baayo balina okumanya omuzannyo nga bwe gutambula nabo ne bagumazina gankino bw'owuliriza kibazo bakuba nti tetulina kalikamugande ka temperature kulaba temperature engeri gye zibadde ziri nnyani ne zikka omanyi mu intelligence byonna biri important but kyenjagala okubuuza mukulu kibazo is Kyagulanyi innocent zino game zo nze ndi kooti the innocent I'm talking about bino bya guilty kakande yakugambye nga yanjula nti ebimu ku omanyi waffe baga nti kyeyendere bwali ankyakya abaganda baazuula nti abanyolo baali babasinga okuyigga nga bwe bagenda okuyigga bo mu busaka bayitamu buyisi ne babuuza kiki ne baga nti bali abasajja balina enkyakya bwe bakka mu kaseerezi ekigere kinyweza kati abaganda abaayagala okuyigga nabo ne batandika okwesala enkyakya naye buli weesalanga enkyakya ng'ebbwalijja ng'aganda abanyolo baga nti kyeyendere bwali ankyakya ng'ekyo gwe wakyereetedde ne kakande kyabadde agamba Kyagulanyi kino kyeyendere oba oyogera bwoti still olaga nti oli mwabeesalanga you were innocent and I'm saying in this case ono is a political actor Kyagulanyi is a political actor and facts enyingi zimukwatako toziyina ng'omulabi ng'ali kuki ali ku stage and I'm not saying nti ali generous nnyo byonna abikuleetedde ekyo kimu ekyokubiri Kyagulanyi ali mu alliance waliwo omulabira ng'omuyimbi n'omulaba ng'akozewo gurupu ye R3 n'omulaba nga yeegasseeko n'abalala and they are forming an alliance. Facts enyingi eziri mu alliance ezo tuziyina. 3 Kyagulanyi ate n'omulaba ng'ali mu ndagaano na Besigye ayina 2 wings, ayina plan A ayina plan B. Engeri gye batuula, engeri gye bakanya mu ndagaano ebyo byonna tubiyina. You don't have. Then n'olaba mukulu Bidandisali, a very good friend of yours, engeri gye mbadde mbagoberera ng'akoze ekibiina Uganda Patriotic Movement. Actually abanyi balooza Museveni yakikola, which is very incorrect. Bidandisali bakola ekibiina UPM, Museveni n'afuuka candidate. Naye ng'ate Museveni mind ye kosi kino kyo kikozeeko research ng'ali mu NRA yazimba NRA and indeed Museveni agenda Bidandisali n'agenda mu kkomera. Isn't it true? Yes. And so the innocent Bidandisali agenda and the innocent Bidandisali ali mu kkomera. The good news is that there was Paul Muwanga yamuganira. But remember, behind the Bidandisali ngoyinayo Sapoba. You remember Sapoba? And with Wikire topic, nabo it was also another team.
nga bwandise fire base crew y'abakyagulani n'abalala Kintu Musoke n'abalala. So you also need to study their innocence. Innocence yaabwe nabo relates innocence y'abayimbi bano. Now the question is, Kibalama otuwadde data ye enungi nembi kusinzira engeri gy'omulaba. What is a constant into our security? What is a constant wa Uganda People's Congress? What is a constant is either a computer ku intelligence wala baita computers inga bakukutte noga bali wabera munanye waliwe toba bote babamanyi kati wakukwata wala kibazo walina yo noga ye kati twita computer. So it could be a computer in one way or the other, recording information. In one way or the other is an asset of intelligence, and there is no problem with that. But he has a political mind. Now intention here, I don't know. Probably you know it. But question is, ani ayaraga Kyagulanyi Kibalama. Because you see they met. They don't have the same background. So how do they meet? Going in the movie. Who is the link? Who is the link? And why your version is big? No, I'm not version name. You know the nti Kyagulanyi contacted. Version endala nti Kibalama contacted. Kakati gwe nange. Ati nkugamba, you see they link. Yes. So and you see for you to link there must be a need. Now, you know, I've been in Gasimbagande for a while, and Tunulia Nyumuanga Chivumbi. The Minayona, everything. Twana Anturanaga Mutunurira. Katumanga Chivumbi, I said, I think you were not there. Nangamba, Linda Ko, Munatura next week. You see, you will see what will happen next week. And within those weeks, never call umbrella yawe. But the rest, in the last 2 weeks, Manga Chivumbi Agamba. You don't know what informed that decision. Literally, the decision was literally his. Yes, he was a driver. Stand boy. He was part of the decision. Yes, I'm saying it was part. The bad news. The bad news that Nahari Kuboda Karamoja. Against the prisoners, the Karamoja. But you need to monitor the operations of those alliances. Zaba Mwanga Chivumbi. Wamuneza ababesije and other actors bitakoze bitamanyi mukino nengeri Museveni jabatunulira nengeri jabalumba alumba Kyagulanyi oba alumba forces which are building under cover of Kyagulanyi. Now let me ask this because sina answers. Finally, sina answers zakyo esoka Yasin was killed in Arua. Nti oyina sporadic fire from SFC because the Museveni achikiriza nerumba nekuba Kyagulanyi emigo ingeri jamukuba Museveni yachikiriza and approved it. But mubona be yakube Kyagulanyi abakubibwa because I'm not sure it is SFC that did, but casualty aliyomu ayafirawo and that is Yasin. And amasasa gamukubwa gali manji nnyo that this one who came to kill with a mark na amukuba amasasa nga manji nnyo certain specific party atamukubide ku steering and in a car which is branded Kyagulanyi. You get? How does Kyagulanyi link with Yasin? Because who is Yasin? Kyagulanyi afuna atya Yasin? Because go tunulira Kibalama is alive oli mufu basinkana batya sina answers zakyo. And then engofire ne bajiwera. No, but you see, I've asked. You're posing questions. You dismiss it. It's up to you. So we need to go back and look at it. Yes, what informs Museveni's mind? Integeri onaliveyo livumirire engofire. Why does that engofire become an issue? Because echiriko come up. It's just a small map. Whatever it is. Bojitunula totunulira nti mugofire y'amagye. No, it is. Abulomage mani yabali. But tambula nabo wano abalala nga babuta kinankani kyabwe kiri. It is there. Why does the military have to come and say this one tujiweze? And it becomes a big issue. 3. Kulwaki abaana bayo babakuba engeri gye babakuba. You know the way they've been short. Specific points ingeri je babatomera neje babazika. If you check the mapping of where they bury them,
Have you ever followed the reaction? Ne statements ezibeerayo ku ntaana ezo, the way security behaves, the way these guys behave, everything. But is that new? Which one? That is well, what when you know either from 96, it's the same pattern. Yeah, but it's an interesting pattern to study. The same pattern. You can have run into Mama Pasimoga, the same pattern of violence against opponents. Yes. Yeah. Now, who are you saying? A major drove into supporters. Now the radio programs zibaganye. Towulira Fort Patrol, towulira Ntungamo, but you will see Jinja, you will see Mbali, and then you also monitor the nature of the reaction. Mpawa Tarika. Gasimbagane never namawulire.